omuwanguzi tawanika Senono Alex sakono omuwanguzi waffe tutwala maaso olunaku olwaliro nzikiriza buli kigambo kyonna kyayogera tutus wetuwakava wonna si nga tannalokoka wonna wetuwakava naye atenda bamwe ebyokuyiga bingi nnyo nga mutuufu nga n'omuntu yennyini omulokole nga yeetaaga okubeera nga abiyiga bwetwakava story yonna gyetwakamaliriza tewali wonna waali mulokole naye ate mulimu ebyokuyiga bingi nze byendabye nga naffe tubyetaaga era ndowooza ayina amatu awulidde agenda notinga kigambo ku kigambo ayina wazza notinga ng'anotinga 28 ugenda kuba mwezi gwa mwenda olw'omukaaga luno okusoma okubatiza kugenda beerawo kakati munange jangu osome osobola okugenda okubatizibwa kugenda beerawo ngenda kusoma mwezi 24 28 September kati ate okusomesa abo abagenda okubatizibwa lunaku lwankya olwokubiri n'olwokuna olwokuna okusomako kwa saawa 3 paka saawa 4 so mujje musomesebwe n'olwomukaaga wajja bbaawo okusooka okubasomesa ku makya kati munnange teri kwekwasa bw'oba olokoka kkiriza ojje obatizibwe tukyagenda mu maaso n'omuwanguzi waffe nzikiriza obudde tugenda kubugoba tubufune bulungi nnyo nyini ddala. Planninga okuyingira ekibuga omulundi omulala kuruno ogamba omwami wange mwagalira nkimanyi wange naye saagala okudda uwenga si ensonga wabula ngo yagala obeere kumpimpi obuyambi obunakutuukirako amangu obw'omwana kubanga agira tandika kusoma si bwe kiri era tulabye tukomye nga ogambye oyagala ogende kumpi ne Nazaala kubanga Nazaala asobola okukutegeera omwami ne waba takutegedde. Yes sir. Awo nyini bwe tuba tutandikira kati nga nteekako abanoonya ennyumba eyo side za Nazaala wange ebulenga kati nga mukubira nga mugamba ennyumba gye banfunidde nga ayagala nfune ennyumba ya ddabe egenda mu bizinesi nga nsobola okufuna sente ezitubezaawo nga ne bw'aba tatuukiddewo mu bwangu nga ate wetusula mba ndi awo nga nkubira essimu nga ngamba Angel manyi nafunye ennyumba eno ekirinnya bigo dinnyo gy'ogirabe bw'oba ogisiimye ngisasule tuteeke mu bizinesi ate nga wemusula akolera Wakaliga nasindika emmotoka okuva Wakaliga neetikako ebintu byange nalina ebintu nga byanneegulidde ng'omuntu ng'oli luweero nga ndi ewaka wakolayo nga ku buli muki naawe kubanga emyaka 3 mingi okubeera ng'oli awo wakolayoko ku buli muki obwali bukuleetera ku ssente naawe sirina mirimu gy'amaanyi gye nali nkola naye ng'omuntu nasevingangawo ku ssente ze yalinga mpa nga nkekkereza kubanga mukyalo ebisinga tobigula wamma ntegedde mukyalo ebisinga si byakugula kati ng'okekkereza neegulirayo kino neegulirayo kawunta nengula fridge mu ssente ze bakuweerezanga nengula ebintu ebisinga ebyedduuka blender kwegamba nga kigwe mulimu gwenjagala okukola wabigulanga n'obiteekaawo mbitereka ewaka olinde mpaka woolituuka okutandika bwe ndifuna chance ekola omulimu gwange nga edduuka alinsuubiza naye ng'obudde tebunnatuuka kati gwe planningira nga neetetinkanya ng'omuntu bakusindikidde emmotoka olw'obudde ne bansindikira emmotoka nenzija emutunda ekirinnya bigo nga lumu ogw'omukaaga bwe nnyumba ogimanyi wagiraba naye n'agisasudde mumaze emyaka 3 nga tetweraba naye nga ntera omulabako bwe mba ntutta omwana mama ye ng'amukubidde
ng'ajja n'ambuuzaako naye fula ali bize naye ng'ekigendererwa kyaba ayagala kulaba ofaanana otya oli otya nga temuddawo kunyumya nnyo ambuuza eradde naye fula azzeewo ew'abazadde be n'anyumyamu n'agenda nate n'atuuka ye n'abakubira esimu n'ababuuza olina transport akuzzaayo n'omugamba nedda n'amukuteerako n'ogenda n'amadda nga yeefulira ddala wakabi ate nange nga ndi wakabi naye nali mulungi nnyo mu kwefuula owakabi kena nga tuli bakabi kakati wali eri yakuwanga olugambo oluyalukuwa nti oli gwe yali awasizza oba gwe yali afunye byali bitya biri kukomyewa byo yaluvaamu mu lugendo nze yaŋŋamba nti omuwala yaleetanga omulenzi mu nju omulala mbw'omwami wange agenda okuludda nga mu mulimu omusajja omulala n'amusangamu mwami wange musirise mbu yatambula butambuzi naye mbu n'alindirira omwana we yazaalibwanga ebbanga siri eryo ne bawukanira awo nze oyo bwe yaŋŋamba oli oba omwami oli olugambo yabikugamba naye nze sikiwulyanko kuva mu mwami wange naye nga guwadde bayawukana nze ate omwami wange yaŋŋamba yalina omuwala gwe yali aleetera gwe yagamba nti dadi yatugambye tufe nga dadi bwayogera wano ng'alokose dadi yatugambye tufe ate n'enjiri gye nassowulira emutundwe nga bagamba tobonyaabonyanga mukyala wo w'obuvubuka bwo ye omwami bw'ati bwakugamba bwayawukana n'oli era olunyiri n'alusomera omukyala ne baawukana ye bwakugamba omwami kati tutwale kya mwami ebyoli owa olugambo tumuveeko kati ne tutandika otambuza obulamu nenzija era yaŋŋambira onoonya essomero ddungi gwe lyoli alyoyagala otwalako mutabani wo nenfuna amasomero 2 n'asalawo limu n'aleeta requirements ng'ebyo natubyogerera ku simu requirements we nasooka omulaba we twali tusula waaliwo garden nga wasuze emmotoka waliwo ne parking nampita gwe mulundi gwawe gwasooka omulaba nga nzize ekirinnya bigo kuba namulaba nakiro ng'aleese requirements z'omwana n'atuwa ne ssente z'okukozesa awe mu nnyumba eyegundi eyedduuka naye nga terinatandika mwakajja terinatandika omwana ye n'atandika okusoma n'agamba longoosa edduuka n'atandika okuteekamu buli kintu mu dduuka kuba lyafundikira limazewo obukadde 6 eriteiro nembeera mu dduuka paka inatuuka ne mugamba lwaki ogulanga ebyokulya ng'ate wano w'oyita ng'ogenda ewuwo okwebaka mwami Senono namala emyezi 5 nga simanyi mwami wange wasula lindako mbadde mmanyi bw'omutandika bw'omujja wano ekirinnya bigo ennyumba mwagiyingira wamu nabeerangawo n'omwana wange ng'ate ye yansalira amagezi anteeke naye waasobola okundabira nga wasula ate kumpi ne wantadde enemboozi yeesesa n'akubega yennyini yakwebegeranga nanteekanga kumpi kati ngenda okulaba ampitangako bwagenda naye nga simanyi watuufu wasula paka namugamba lwaki tofutandika okulya nga wano ekyeggulo funa nga wano ekyeggulo n'ogenda nakyo mu diishi n'olyanga okusinga okusipendinga sente ate otulekera sente ate naawe ogulenga ebyokulya nampuliriza ne tutambulira mu bulamu obwo okuva mu gw'omukaaga kati mba ndi awo ne wabaawo omuwala gwe baayanjula ku mizigo egyali gitulinaanye awo mwami Senono nawulira nga nsaanawo ng'olwo ate nze najja emutundwe lindako essoka lyawo awo sooka otubuulire bw'ojja ekirinnya bigo okubeerawo mu dduuka ate gwe mutundwe ojja ddi nze okujja ekirinnya bigo najja mu gw'omukaaga bwe twatwala omwana kusomera ndowooza yali yawayitawo weeks 2 n'aŋŋamba genda emutundwe wa Pastor Tom kati n'otwandika okuba ng'ojja wabula n'aŋŋamba genda mbapye omaleyo wiiki nnamba
Katonda wange. Twala ekitabo ne peeni. Awo gonna amateeka gava waka. Era nandeeta 2018 mu gw'omukaaga nanteekawo ku kkubo nangamba gwe genda obuuze omuntu yenna abapya yewa. Nze nagenda otuuka wano lwali lunaku oba lwabeegayirizi nga batudde ku ttaka kwegamba nakyewuunya nali surprised. Olaba batudde ku ttaka? Natuula ku ttaka era wenna ddala ne mugamba gye wansindise nga batuula ku ttaka. Wabula bwe baamala ne bayita abapya nange ne mpitawo ne ngenda mbapya. Yo nga waliyo obutebe. N'ogamba waakiri katubeere eno. Ne mbeera mbapya. Mbutuufu nga buli kye boogera nga nali mukambwe nnyo. Nga kwegamba amaka tugafuga babiri. Oli afuga nange nfuga. Kaha. Babisomesa emutondwe. N'empulira nga kinkutteko nnyo naye nga saakiwulira ku olwo ng'era bwe yaŋŋamba nti malayo wiiki. Nga mpulira embala ekyagaanya okuva nga Pastor Tom bw'agamba nti ekibi kyanguwa okuyingira naye okufuluma. Bw'okisomesebwawo n'okiraba nga wali mukambwe nnyo kaindikeeta kajjamukko akakukubisa flashback emabega n'ogamba nti kyandibanga kyekimu ku byaleetera omwami obutayagala kubeera waka ng'aluddeyo. Mwami Senono ekyokubeera ewaka omwami wange tekyali nti nno nze nalinga mugoba. Omwami wange yaŋŋamba era ye nakati aŋŋamba bw'aba asaba asabira nnyo omwoyo gw'obwenzi gufugira nnyo ewaabwe. Yali mwenzi nnyo. Ekyo kyekyali kimutwala ebweru okufiisa n'abatafudde n'abatta n'aziika n'abalamu. Kyekyo naye nga tekyali nti no mbeera yange yali emugoba. Tukomyewo eno bakusomesa. Bansomesezza paka we natuuka ekiseera nze ne neegoba mbapya nga ndaba nze zaalina okwejjamu ekintu kuba kye basomesezza leero n'enkya asookawo wabeera wasomesa ku mbeera z'obuntu addako asomesa ku kyabirooto n'emizimu nenkimanya nentandika okwekolamu omulimu nga nze. Kugamba mu wapya wategeererayo ekyokkola. Nogamba kati nze nina kukola kino. Nina okwekolamu omulimu wabula buli we nafukamiranga nga ngamba Mukama saagala funa musumba mutundwe. Njagala omwami wange yabaaba omusumba wange. Ye esala wasinziira ku ky'okugisaba. Kubanga ndaga ye nga yajjula omwoyo. Era mwami Senono buli we yayitanga ku dduuka ng'agenda ku mulimu nga mbuulirayo olunyiriri nga ndeka nalwo n'agenda ku mulimu nadda nenkeera bw'atyo. Kakati edduuka eryo accountability yali ali kulekedde gw'omanyi bala bintu byo oba yajjanga ne mukola accountability okoze mmeka zino magoba yali abindekedde nga bintu byange nga gw'obala edduuka lyo. Nze mbala edduuka lyange wabula nga nze mukozesaako mutuma nate byemba sirina muwandikira lisiti n'akusuubulirako nga bw'aba akomawo n'abindeetera. Tugende maaso tutambuza obulamu n'osaba essaala wenkomye wali nti omwami wo yennyini yaba kwesumbira nga mutuufu olaba yajjula omwoyo. Mutuufu ate ne kiba ng'omwami wange ambuulira ennyiriri ng'azijja mutwe nga talina na Bayibuli. Kati nga bw'alukulekera asooka n'alukubuulira n'alukunnyonnyolamu n'agamba naawe sigala ng'osoma olunyiriri olwo paka wo n'alutegeera nga mbutuufu bw'olufumintiriza nga byaba ayogedde byebyo byennyini ate nga birina gye bikulaza. Ne tubeerawo wabula we natuuka ne mpulira embala y'obujja ate etya ng'eri mu nze. Neiba wange baamuwangula omuwala nga muto tukomye wamma tuvawo twakomye luli ne bamwanjula ne mpulira
nganze nsanawo ne ngamba naye kumbonaabona mukama gye mbonyebonye ng'olwo ntandise okwemulugunya lwaki nze tebanyanjira omwami siddangamu kuba naye ng'olwo yaŋŋamba enjo ogenda kudda naye okuddamu tubeere ffenna tugenda mala kwanjula tugattibwe kyoke tuddemu nga tuli mu bufumbo obutukuvu yagamba muyina kusooka kwanjula tugattibwe mulyoke muyingire mu bufumbo obutukuvu ne mugamba wengumidde emyaka 3 nakino nja kigumiikiriza ebbanga lyonna lye yamala naawe ng'okomyewo yeepangisiza omuzigo ewalala naawe n'akuteeka mu dduuka ewalala nga mweyitako nga baluganda nga tubeera mu mbeera eyo naye ate nze ate nalemu ogumiikiriza omwami wange engeri gye nali mwagala bwe yasembera kumpi nange kyampisiza ddala bubi ng'olaba lwakya kuyita ku buyisi nga buli kaseera edduuka mba ndiggadde nga nkoowola mwoyo omutukuvu jangu kuba sirina wenyinza kwesigama wabula nga bw'omukubira essimu n'omugamba Jimmy ndi mu mbeera bwe nti bannange omwami wange yakozesanga ebigambo bya bayibuli nandyowa omwoyo n'akusumbanga essaalayo naŋŋumya paka bwe natuuka nga muddo eggulawo edduuka nga ndi mumativu ku bigambo by'abaŋŋambi ne tubeerawo kati bwe nawulira obujja nenegalya mu nnyumba neŋŋaya mukama wagamba tetulina kuwulira bujja ku bantu bannaffe lwaki enembala ennemeddeko laba mpulira bujja ku munnange lwaki enembala ennemeddeko mpa ekisa nasiiba mu nju nga nsaba kisa mba ndi awo olwo olunaku lwennyini lwenegalira mu nju wenagulawo olweggula edduuka omwami wange olwakomawo naŋŋamba enjo tunula ku kalenda olunaku oluliko 18th lwe lunaku lwengenda okugenda ewammwe kukyala okwanjula mwami Senono nawunga natunuulira kalenda nga 18 siterina kweri ne mukala teriko tolina kweri sigiraba naga kebera bulungi yali 18 gwakomeka anti ng'olwangambye nze nginoonye bwe naginoonya ng'eri mu gw'Omunana 2018 2019 guno katonda wange ndokebera ku kalenda nga gw'Omunana 2019 bannange seebaka otyo lwakuba mwami Senono kyembadde neyabidde okwogera nze saala yange esinga mukama mwebaza obudde bwange obusinga mbumalira mu kwebaza kuba mukama alina ebintu byampisizaamu mbutuufu nga nze omuntu nga sikolaki nga sandisobodde omwami wange yali mwenzi nnyo naye talinaayo yadde alina omwana mu nsi muno nga wuwe tamulina ekyo kyo bwe nkifumiitiriza neebaza mukama naŋŋamba mu gw'omusanvu nga 14 tugenda wasenga omwaka guno mutuufu nalabanga ngambye wabulayo emyaka 3 nga ndaba ebbanga lyampadde ppanvu nga terituuka ne tubeerawo nga bwangamba enjo tusiibe olw'omukolo gwaffe ne tusiiba bwe ziba ennaku 7 nze nensiiba nga 12 ogenda olaba yayingidde dry ennaku nnya naganze tonteerako mmere nayingira dry bannange mukama yatukolera nemugenda ne tukyala naye mwami Senono twatuuza meeting mu mwezi gumu omuntu ng'ayimuka n'agamba neeyamya akakadde ku lwa Jimmy kati olwo kugamba ekintu kino olwo mufuuse balokola ebyaddala ne famire gye mulina
ya church kugamba olulimi lwafuuse lwa church naye nga omutwe ye mwami wange omwami yasinzo kiwuma mu omutwe ate we nali ndi emutundwe ekitabo kya Galatians Abagalatiya kyangumyanga nnyo oba kyekyantuusa ne ku mbeera gye naliko olunyiriri olwokutaano essula ya 22 Galatians 22 verses 5 omuli emirembe okugumiikiriza ebyo byonna kwegamba bwe nawuliranga ekigambo ekyo nga kitomera emmeeme yange nawuliranga nga sirina kirala kyenyinza kubanja ate n'olunyiriri olwa Ephesians 5:22 olw'okutwala omwami nga gwe mutwe gw'amaka otyo nalwo nalutegeera nnyo omuwa ekitiibwa ng'omwami we yasobola okuwa ekitiibwa ekkanisa kugamba nga Yesu bwali nga omwami wo yadda ku Yesu waggulu ku Katonda Yesu wagwa omwami naddako nga gwe then nga bwe wantunuulidde Yesu nga bwoti otunulira omwami wo kati eyembala bwe yambeeramu bannange Mukama n'atukolera ebyewuunyisa nze mwami Ssennono okwanjula n'embaga bye nalabanga ewaffe kukula kutuuka wano bino byolabanga eby'omu firimu ezo embaga ez'edda ez'akadaaliwo edda ze baaleeterangako omuti gwa sabbuuni kiro ya sukaali ze tutaalabanga nako nga ze banyumya ze zaali mu famire y'ewaffe ebyedda mu baana 10 kuba tulinamu omulenzi omu abawala tuli 9 nze yakatwala okwanjula ewaffe okwanjula kwaggwa okwali okw'ekitiibwa nga 18 ogw'omunaana ogwokutaano 18 ogwokutaano ekitiibwa nekiddira Katonda ekitiibwa nekiddira Katonda kati tunagenda eyo yonna tukyalinayo tulinayo eddakiika zaffaawo nga 5 bo abalala banno mwazaalibwa 10 baliwa bonna bali mbufumbo naye buno obwakawundo kakubye eddirisa ng'era nange bwe nasooka okay yegwe mulokola aliyo mu famire wekka nze kaliyo mu famire wow tewafunanga kusoomozebwa kuva eri baganda bo nga bakugamba emyaka eyo gyewamala ewaka nga bakulabanga oba ngamba atategeera ebyo byonna mwami Ssennono obiyitamu era nabirabanga naye naguma nnyo kuba ekisooka nali ndabika bulungi ng'omwami wange andabirira wadde wali toli naye nga bwe baba bazze yadde nga bavudde mu kibuga omuntu tayawula era nga abantu babuuza nnyo ate gwe wazze ddi ngambagamba nze mbeerera ddala kuno kwegamba nga siyawukana nabo nga neerabirira nava ku stress nga njagala omwami wange andabe nga ndabika bulungi kati okwanjula kuukwo otugambye kuwedde omwami omwanjudde mu kitiibwa mu kyalo eruweero ng'ennaku z'omwezi 18 ogwokutaano 2019 ki ekyaddako awo ekyaddako ne tukomawo omwami wange okwagala ndowooza ne kweyongera jja nentandika okukulabira ddala nti butuufu kati ono yeesonyiwa ebyensi byonna ayagala enjo olwo olaba okwata ku buwanguzi nanjagala lindaako katono ebisigadde katukomewo owuliriza 98 katonnyeza 7 emmere y'omwoyo gwo